jo eggwanga lya Russia lyasibidde ddala ku bunkenke eggwanga lya Russia yensi esinga amaanyi mu nsi yonna ng'ekutte namba 2 mu nsi yonna America yesinga mu maanyi ag'entalo Russia akwata kyakubiri mu nsi yonna yasinga nuclear warheads ennyingi naye eggwanga lya Russia lyasibidde ddala ku bunkenke nga omuyekera akulira Merisha oba giyite mercenary group gye bayita Wagner group erwanirako abalasha Ukraine yesuddemu akajabangu n'ayagala amakinge eri ekibuga ekikulu kye bayita Moscow awamba obuyinza ajjeko Vladimir Putin president wa Russia. Bino omuyekera ono akulira ba mercenary jjukira omuyekera ono yalwana entalo za Russia okwetoloola ensi yonna. Russia yakola ekibiina ky'abayekera private company gye bayita Wagner group nga ebalwanirako entalo mu nsi yonna. Wagner group erwanirira interest za Russia okwetoloola ensi yonna bakube emmundu bano tebaseka. Ekyaddala kyo balwanyi. Bakubye emmundu e Libya. Ne bajja balwanirako Russia Sudan. Russia buli weba ne interest be bajja. Naye ekyewuunyisizza ensi yonna ejjo nti omuyekera ono atwala Wagner group yakedde nga munyiivu n'asooka avuma bakama be abatwala eggwanga lya Russia Federation n'abagamba nti ekiseera kyammwe kituuse mbamaamuuleko engeri gye mukuttemu olutalo lw'e Ukraine. Omuyekera ono alina obuzibu ne Commander Chief of Defense Forces wa Russia gwe bayita Sagio bazze bafuna obutakkaanya ne ame commander w'eggwanga lya Russia. Saako ne bajje n'abamu. Omuyekera ono ye tayagala ku reportinga gye bali ayagala ku reportinga buterevu wa president wa Russia Vladimir Putin. Waliwoko enteeseganya Wagner group eno okugissa amagye ga Russia omuyekera ono yakigaana agitwala yayagala lisigale nga jje lyetongodde. Bajeno ba Russia ekintu ekibasuza nga tebeebase kubanga Wagner group erina ssente erina emmundu ate bakube emmundu. Kati Russia yatuuse ekiseera ng'erabira ddala bafuuse threat gye bali. Omanyi omuntu gw'otafuga gw'otawa biragiro gw'otawa kyakola oba toli mukama we. Kino kyawaliriza bajeno ba Russia okusitula mizairo ne bagikuba abayekera bano mu Ukraine era abayekera bangi ne bafa. Ekyo ne kinyiiza omuyekera ono atwala Wagner group n'asooka ayingira eggwanga lya Russia n'asalako ebitundu nga Raskov. Mu kibuga Raskov amagye ga Russia gatwewuunyisizza nti omuyekera ono buli weyayise nga amagye ga Russia gaggulawo obugguzi gagamba mwana waffe yingira mu ababadde batulwanirira. Yawambye ekitundu kya Russia Raskov kibuga kiriraanye Ukraine. Era n'obutundutundu obuliraanyewo omuyekera ono yabuwambye. Ng'amagye ga Russia gamulaba bulabi wegaseka wegamukubira saluti bwe beegwa mu bifuba. Kituufu abantu mu ggwanga lya Russia era nabo bawadde omuyekera ono ssente ne bamugwa mu bifuba n'emmere ne babawa. Nga bagamba nti wamma mwebale kutulwanirira. Kino nno kyatiisizza bajjeno ba Russia kubanga gwe omuyekera bw'ayingira munda mu Russia ate abalasha ne bamwaniriza ng'omuzira. Ate ng'omuyekera agamba nti ajja mu kibuga ekikulu kumaamulako gavumenti. Andaba guno si gwe mulundi ogusoose nga Russia efuna ku. Russian Federation guno gwabadde mulundi nga gwakuna. Mujjukira president wa Russia Yeltsin naye bagezaako okumumaamulako ne kigaana. Mikhail Gorbachev president wa Russia naye yagezaako okumaamulwako era ne kigaana. Ezo nno zonna ku mu Russia. Jjukira abaasoma ebyafaayo Nicholas II ye baamumaamulako gye bayita Bolshevik Revolution etaamuleka waggulu. Abaasoma history, European history ebyo mubimanyi. So eggwanga lya Russia lizze lifuna okusoomoozebwa okulwanagana munda n'okweyagaliza byasukka eggwanga lino. So omuyekera ono atwala Wagner group yabadde amaze okuwamba ekibuga Raskov nga yeeyongera mu maaso kuwamba Moscow ekibuga ekikulu. Kino kyaddidde abakulu mu Russia okuyungula tanka ku street n'amagye ne bagayiwa. Anti bagamba mbu obwerinda si buti ensanafu etambula ki egaludde. N'ebyagenza okukomekerezanga president wa Russia, president wa Belarus Lwokujjako akubye essimu n'agamba omuyekera ono komaawo teweeyongerayo. Ebizibu bye tusobola obimala. So president wa Belarus ensonga yaziyingiddemu
nakubira omuyekero ono atwala Wagner group namugamba komaawo tomachi nga gena mu kibuga kikulu omusayi gujja kuyiika era bigenzo okugwa ngo omuyekero ono yewunyisize ensi ate nakuba roundabout nalagira amajege gonna ga Wagner group gaddeyo mu kampu era ye mwetegefu okuteesa ne bakamaba batwale eggwanga lya Russia ng'enteeseganya zigenda kubeera Belarus gye bagenda okutuula obunkenke ne buvaawo omuyekera amaze n'agamba nti ebyokuwamba Russia mbivuddeko kanyende nteese ne bakama bange mbabuulira obuzibu buvaawa bwatyo nakuba yutan era nalagira amajege gonna gakoleki jukira president wa Russia jo yabadde addressing ensi yabadde mukambwe ennyo Vladimir Putin n'agamba batureta bonna bali benkwe tugenda kubasaanyaawo era n'agamba omuyekero ono akulira Wagner group kyakoze treason kulyamu mu nsirukwe era shanno bakuba masasi era n'agamba Vladimir Putin yabadde mukambwe ennyo naga nti eyeegatta ku muyekero ono naye waakufa n'amajje ga Russia aganamuyambako nago gajja kutaliba mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe omusango gw'okulya mu nsi olukwe naye ne president wa Russia yeekubye mu kifuba n'agamba nti bano baganda baffe aba Wagner group bye nayogedde mbisazizaamu bave mu Russia nga teri abakutteko era we bugenzo okkeera ng'ebibuga omuyekero ne bya Russia byabadde awambye asibyeko ebyanguwa addeyo e Ukraine mu nkambi zaabwe so byebye biri mu ggwanga lya Russia obunkenke bukendedde omuyekero asazeewo gende Belarus bateesaganye ne bakamaabe byebyo